Ekitundu kya Namulanda abatuuze beemulugunya n'ebbula ly'amasannyalaze. Abatuuze mu kitundu kino basumbuyibwa nnyo n'amasannyalaze, nti amasannyalaze gasiiba gavaako, ate nga beekubidde omulanga ku be kikwatako ekitongole kya UMEME, naye nabo bagamba nti ng'ekitongole tekikoze kimala kugonjoola nsonga eno, era n'ekirala nti aba UMEME bennyini abateekayo mita ku miti be basokoolamu ebyuma, so kati be kikwatako bagenda okujja nga bagiggyayo bujja mita z'abantu nga bagamba nti abantu be bavuddeko obuzibu obwo. Era mu kitundu kino tutuukiridde omu ku bannannyini bbajjiro abeeko ky'atugamba ku nsonga eyo. Wano Namulanda gasitaawaanya ekiseera gaba gavaavaako era gatuusa bubi nnyo gatulemesa emirimu gyaffe tuba tukola nga ffe ababazi tukolera ku masannyalaze ebiseera ebisinga tuba tukozesa masannyalaze emashini gye tulina ekozesa masannyalaze newankubadde okusiba sikuluuzi baakati ennaku zonna tukozesa sikuluuzi tukyakuba misimaali kati sikuluuzi ezo okozesa masannyalaze okozesa diriiru eba yeetaaga masannyalaze. Amasannyalaze gawane Namulanda wano gatera kuvaako nnyo ebiseera ebisinga gavaako mita zaffe zifa abamasannyalaze bajja ne bazitwala ne bagamba twazikuddemu kale tugamba nitusanga tulina obuzibu bw'amaanyi ku kigambo ky'amasannyalaze mu kitundu kyaffe wano. Ku nsonga emu ey'amasannyalaze tutuukiriddeko omukyala ku kifo ekimu ekikolebwamu emirimu era naye kaabeeko by'atugamba ku bbula ly'amasannyalaze. California amasannyalaze gatusumbuyira ddala kuba buli kimu kye tukola tukozesa amasannyalaze. Bwe tuba tukuba amazzi kati amazzi bwe tuba tugakuba tugakubisa amasannyalaze era bwetubanga tekuli bakasitoma tebalina amazzi ga kunaaba ate rooms zibamu amazzi agookya bakasitoma baba bagaba amazzi gookya. Amasannyalaze gatusumbuyira ddala bwe gaba gagenze tetuba na bakasitoma wale tulina sola. Kati kyebadde nsaba abamasannyalaze batukolere kubeera nga batufaako enkuba weetonnya bajja ne balaba amasannyalaze ng'obudde bukyali ne beebuuza ki ekituuta amasannyalaze wale tukolerako ddala nga tewali masannyalaze. Mukisa Diana, MRU TV.